I want to report ekibaddewo the first time ngenze mu ddwaliro lya gavumenti nensanga nga eddagala weeriri nga n'ebitanda weebiri naye nga abalwadde be bataliiwo wano ebukakata. Njagala naawe bakulambuza olabe sitowa zijjudde eddagala obutabeerako ng'eri mu nnyendo gyewabuze eddagala liriwa nga teririwo nga lyayiseewo dda. So njagala oyo dokita akulira wano ekizibu kyekyo honorable minister agala ku nabaddeko nina byemaliza ate ne bangamba ngende eri ora ebuki makonzi ate nga ne kwin nabyo sidungi nitubeera ku ddwaliro neneeyongerayo kinkoze bulungi kubanga byonna obirabi n'omubaka ow'ekitiibwa naleko kikyo n'abalala mbaaniriza obuzibu bwe tufuna fasilite zentemu osanga nga mulimu ettaka endala tekola ki kakati bana bawa abamu tebalina ddagala abalala balina ki eddagala tuli fena kati ekirungi namwe mukirabe n'otuuka ku fasilite ng'eno gy'oliko abalwadde tebalabika tebakola ki eri gyembadde wala ne bangamba nti ate baliraanye ne kati Kadugala tebalina ddagala balina balwadde bangi Kadugala ali mu site era naye abalwadde fete tubuuza boundaries tunoonya wali ddwaliro balwadde kasaba babaki balwadde ne tusanga obuzibu nga ministry n'ogamba nti baagala bukakata ere center 3 nga gavumenti bwe tugambye fetwagala obuweereza butekere senta 3 so kati eddwaliro nga lino obukakata lirina eddagala abantu minisita tabalabye eri mu bitabo mwagala tulikuzi ate nga wali eryali badde ligenda ku mutendero muki abalina baki yaba abasawo webali abali krosta honorable minister mbadde nsaba njaga ekizibu kyenafuna bwe nava nagenda bukiya basanga basawo 8 bokka ate nga bana bali mu kulongoosa kati tasobola kubanga